الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، قيوم السماوات والأرض، جعل المرض رحمة للطائعين ويرفع به الدرجات المؤمنين في جنات النعيم، الذي بين لنا أفضل المسالك وأحسن الآداب ووفق من شاء من عباده لسلوكها، وهو الحكيم الوهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الكلام والحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد ومصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyatujje era nga yatuyisizza mu mwaka 1445 al-yawm, olwaleero twayingidde omwaka 1446. Ebyo byengera Allah subhanahu wa ta'ala abiwa abaddu be bayagadde, wa ma'a dhalika nga tebalina kye bamuwadde, talina kyatunoonyaamu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala anoonya bugonvu bwaffe gyali. Oyo Allahu jalla wa ala awaniridde entunnunsi zaffe, ajjamu gw'aba ayagadde n'alekawo gw'aba ayagadde, obwo bwonna obuyinza bubwe. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyasobozesezza abaddu be ababadde abayitirivu, abagenze ku nnyumba ye ne bakola emikolo egya hijja mu bifo eby'enjawulo, nga tosobola kwawulawo mugagga na mwavu, nga tosobola kwawulawo kabaka n'oyo gwe bafuga, nga tosobola kubeera ng'oyawulawo president n'abo bakulembera. Oye Allahu tabaraka wa ta'ala eyatuwa ekyengera ky'obusiraamu, Allahu subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera ky'obulamu, tusaanye okubeera nga tumutya mu butuufu bw'okubeera nga tumutya. Era Allahu jalla wa ala yabeera nga atuwooninga n'agamba nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, abange temugezangako okufa okujjako nga tuli basiraamu abo
abakola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, abaleka ebyo Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam byabeeranga ate atuziyiza. Nzizaako okubeera nga nsaayira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatuukiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyabeeranga amutuma, n'atuuka okuba nga amujuliza n'agamba Allahumma ashhad, ay Allah julira, sirina kyendeseyo mu byontumye. Allahu tabaraka wa ta'ala n'amuwaana mu Qur'ani ey'ekitiibwa, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, mbutuufu talina kigambo kyonna kyeyayogera nga kijja ku kwagala kwa mutima gwe, wabula bwali bubaka okuva eri Allahu rabbul izza, nannyini kitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Kwe kuva abamufaanana, naye alina abafaanana nga Ibrahimu alayhi salatu wassalam, abafaanana Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam be baliwa abamwagala, be baliwa abakkiriza nti Allah gyali, be baliwa abakkiriza okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu jalla fi'ula ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa n'agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwwi wal asal. Mu nnyumba ze Allah subhanahu wa ta'ala nga gy'emizikiti, Allahu tabaraka wa ta'ala yamala dda okutuwa olukisa okubeera nga twogeeramu ku mannya ge, tubeere nga tuseetula ku maloboozi gaffe twogere ku Allah waffe ow'ekitiibwa, nga twogera ku linnya lye ery'ekitiibwa. Allah tumwawule emisana n'ekiro, era mulimu baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala abeekutte ku sunna eyo, era Allah musiimu gye bali nabo basiimu gyali, bebagwira Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Abasajja abalongoofu be baliwa? Bwe tugamba nti nno abantu abalongoofu nga bwe kiri mu luzungu nti the man, kisobola okubeera nga kitegeeza ebintu bibiri, omusajja oba omuki oba omukyala. Omwana Adamu omulongoofu Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amwogerako ebigambo bino wammanga n'agamba sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Nabbi ayogera ku balongoofu be tuzze okulaba olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala nabo ayina kyabategekedde. Nabbi kyatugamba abantu ba miteeko 7 Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abakuumira mu kisiikirize kye, olunaku awatagenda kubeerawo kisiikirize kyonna, olunaku awatagenda kubeerawo tenti yonna wano okujjako ekisiikirize kya Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abeera nga anokolayo wa minhum shaabun aw shabab nasha'a alladhina nasha'u fi ibadati llahi ta'ala, abavubuka ababeera nga bawangaalira ku kutya Allah subhanahu wa ta'ala, ku ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada kyeki? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nga akaddeko omupiira yekatuuka agulaba, eswala weetuuka n'avaayo najja nakola ki? Nasaala. Nga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we yabeera nga tutegeeza Qur'ani agisoma nga we tusanze munnaffe omuvubuka wabadde agisoma. Gwe naawe ogisoma nga wagisoma. Embooko gye ziri mu kaburi bajja kubuuza ebiseera byo wabimaliriza otya, oba wabimala otya ku nsi nga tosobola kubeera ng'osoma Qur'an ate ng'omanya abayimbi n'ebyafaayo byabwe. Ayyuha nnaas washabab, ab'ebitiibwa abaana Adamu nammwe abavubuka, ightanimu fursata alhaya, tubeere nga tukozesa bulungi nnyo
furusa Allah gyatuwadde ey'obulamu bitalabu ilmu nafi' okubeera nga tunoonya ilimu egasa, ilmu shar'i, eyo ilmu nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gyatutegeeza alladhi yuqarribuka ila Allahi ta'ala, eyo ilimu egenda okubeera nga ekusembeza mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala. Wa yu'rafu bihi alhalalu min alharam, ekutaase ng'ekutegeeza nti nno toyina genda mu haram wabula genda mu maaso na halal osobola okubeera ng'obyawula. Wa yufarriqu bihi bayna alhaqqi walbatil, ilimu egenda okuyambako okubeera ng'oyawulawo amazima awamu n'obulimba. Wa fi nafsi alhadith, era mu hadithi yennyini nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba wa rajulun yatasaddaqu bisadaqatin, n'omwanadamu omulongoofu y'ono awaayo wabeera nga asazeewo kuwaayo bisadaqatin fa akhfaaha hatta la ta'lam shamaluhu ma yunfiqu yaminuhu, okutuusa n'ekkono w'omukono gwe nga tategedde kikiddyo wa mukono gwe kyawaddeyo. Oyo omwanadamu omulongoofu asobola okusanga awabwerwawo emikeeka nga tegiriiwo, n'agamba nti wano walakinga emikeeka, abantu basaayira mu ttaka, leka ngende ngula emikeeka, ojje ogiteekewo nga tewali ategedde. Oyo omwanadamu omulongoofu. Naye tuli mu kamera, wogula emikeeka oyagala kwesimbawo, ojje olage nga wogulidde ab'omuzikiti gundi ne gundi emikeeka era bakuwa akalulu, tojja kubeera ng'okafuna olw'ensonga ojja kuba okasabye na mutima mukyamu. Wa rajulun salih, era omwanadamu yenna omulongoofu la yatruku salah, taleka salah lianna hiya umud ddin, mazima ddala essola eno mpaji mu mpaji z'obusiraamu. وقال صلى الله عليه وسلم اتجهز بك محمد صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة، نجولو يفي نبانجا الله لياتبانجا وكتي وفي نبو الصلاة، فمن تركها ويناجاوك نكو فقد كفره أبيلا أفدن بنو وبلمو، يعني أبا أفدن بالسلام. وقال تعالى الله سبحانه وتعالى atugamba mu Qur'an eyekitiibwa mu surat al-Muddathir aya namunya ma salakakum fi sakar, akadde kajja kubeerawo ak'okwebuuza ku baanadamu nga basiraamu, kiki ekibateesezza mu muliro ogwa sakar? Omwanadamu ajja kuddamu agambe, bajja kuddamu bagambe nti qaalu lam naku min almusallin, wallahi tetwali mu abo abasaalanga, wa maa dhalika nga twawuliranga omukowooze nga akowoola, walam naku nut'imu almiskin, ate tetwayambako ku baanadamu bamiskini kubeera nga tubaliisa, ate nga twalina obusobozi obubaliisa, nga twefaako ffekka ne famire zaffe. Allahu subhanahu wa ta'ala alinze abaanadamu abafaana bwe batyo, naye abakikola falhamdulillah, abo bali mu kusiimwa kwa Allahu jalla fi'ula. Wa rajulun salih aidan, era omwanadamu omulongoofu afaanana atya? Yasilu rahimahu, yoyo ayunga oluganda lwe, ng'ebyeŋŋanda tebimunyiiza, nga ye ne bamunyiiza, bambi asalawo kugatta. وقال صلى الله عليه وسلم اتجهز بك محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة تجينا كوينجر الجنة قاطع الرحم، وينا أقتلوا ورغاندا baganda bange bebitiibwa, omwanadamu omulongoofu yenna ensonga zino azikwata butiribiri n'azitegeera, wa maa dhalika n'azikolerako. Tugenda kufundikira khutuba yaffe ne hadithi emu ey'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nga bino byonna ebikuŋŋaanya atugamba nti wajja kujjawo omulembe
yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Abaana Adamu nga baagala ebintu bitaano era nga ebitaano babyerabidde. Era nkasa gwe guno omulembe gwennyini, buli muntu yenna awulirize alabe wawaagwa. Yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhira. Tuli mulembe wallahi nabbi gwe yayogerako n'agamba abaana Adamu bagenda kwagala edduniya eno, twerabire akhira enkomerero. Wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. N'agamba tugenda kwagala emaali ate twerabire okubanga Allah subhanahu wa ta'ala agenda jibala tugisaasaanyiza tutya. Wa yuhibbuna al-makhluq. Tugenda kwagala ebitonde. Wa yansawna al-khaliq. twerabira omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billahi min dhalik. Wa yuhibbuna al-qusur. Tugenda kwagala amayumba amalungi. Wa yansawna al-qubur. Twerabire tugenda okudda mu kabuli zaffe. Wa yuhibbuna al-ma'siya. Tugenda kwagala amadhambi. Wa yansawna at-tauba. Ate twerabire okubanga okwenenya nayo ibada. Ala inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال تعالى في الكلام: إن الدين عند الله الإسلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. توبوا إلى الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله الواحد الديان، خلق الإنسان وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على خير إنسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، في الختام أيها المسلمون، بغانا بانغا مريزا نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث جنسين بيوك بسمرا etegeeza ebintu bingi nnyo. So omwana omulongoofu oba omwana Adamu yenna omulongoofu asaanye okubeera ng'ensonga ezo azitegeera, azisalire amagezi. Olw'ensonga ekyo bwe kinaagaana, Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga ate assa adhaabun shadiid, ebibonyerezo ebiruma ku mitima gyaffe. Tusaba Allah abeere nga ate akitutaasa. Ebitiibwa, ku Lwokutaano olujja wajja kubeerawo abasawo bagenda okubeera nga bajja okukebera ku baana Adamu. Mujje mubeere nga mwekebeza endwadde zonna, olw'ensonga obulwadde kati bukugwira bugwizi, tomanya wajje buvudde. N'olwekyo omwana omulongoofu oba omwana Adamu omulongoofu yenna ategeera obulamu bwe we buyimiridde. Dear brothers and sisters, let us summarize our sermon for today with only one hadith of Prophet Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. He told us that the time will come, people will love 5 and forget the 5. Prophet Muhammadin sallallahu alayhi wasallam said that yuhibbuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah. People will love this world and forget the life hereafter. They will forget the day of resurrection, the day which will meet Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابِ. They will love money and forget to calculate. Allah subhanahu wa ta'ala will count the money you had here on dunya. وَيُحِبُّونَ الْمَخْلُوقِ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقِ. They will love creatures and they forget the creator, that is Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُحِبُّونَ الْقُصُورِ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُورِ. People will like big houses and they will forget their graves. وَيُحِبُّونَ الْمَعْصِيَةِ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةِ. They will live or they will love sin
and forget to repent. Sallallahu alayhi wa sallam said, Al-Qayyis ما دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها إلى آخر الحديث. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the wise man is the one who takes account of himself and strives for that which is after death. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وأعنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى ودمعنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.